tweyanziza nnyo abeekumira Kwanda Boy UG era nawa subscribing okukola omulimu gw'amaanyi gwatana subscribing mbadde saba subscribing ya nga tunagenda mweno video mbadde saba okampeleka like kitegerekese Eddie Kenzo award amalu ekirabo kyamakula nnyo mugina mukyamaasawo ate ye omukulu Spice Diana esanyu olimota njelere ate ye nga tuvudde koyo Brisha Cash amaziga gakaba tagakabye wowe bino byonna oginabo bisanga wano Kwanda Boy UG watanaba kumpa like kweno video mbadde sabo kampeka like tuberenga tusolo kweyongera maso nyongera bajukiza ba sponsors ba Febiva organic ngonakola ku pulipuladenga kwese dagali abotonde namba zesimu zizili awo ya Airtel simbi 27 ate Ajat Kalaudo ono yenga gamba ombedwa ya namba yesimu yeli awo nayo so mukubira na kuyamba amalu musuze birthday gifts za funyininji era birthday ya Eddie Kenzo basi kitegerekese bade yamani ira mukamera batebagitadde muna yenga mugenda mumujira bamasa nga she's open awunga tuvuddewo Spice Diana oba ebintu byonna ne babiza oba n'ofuna ky'oyagala mwena gwe mumanyi aveye nankulabye awangudde award wanunga alaga mbuno Azawi wanga Azawi abadde muvuga speed mu zino season era award singa Azawi abadde ziwangula kambalekere mwewulireko ngaabukabuka elanga nyongera okujjukiza tanaba kuwa kano ka video ka like badde sabo kampele ka like mu mutima omulungi so that video biringi so okutuuka ku bantu bangi nnyo Gadgets, we did it! African entertainment. Ate ye Spice Mami nga tumuvuddeko ye Brisha Cash ali mu maziga metlere era kizuusi ntino abantu kyebazinga bamukolala kuba mnaku zina bada meetinga nya abantu banje ku social media ze mbadde mulaba Brisha Cash akoze video neno kizuusi ntino bambi bamwisiza bubi era avuddeyo n'akaaba amaziga gennyini mundoza mugenda bamugala baawo ya kambalekere video mwewulireko ng'akaaba nemwe abantu babaki abantu bagala ki lwaki abantu befuula nobererawo omuntu nakola buli kimu negwe ng'omuntu n'otuuka okumwetaaga nakulaba nga kasasiro n'abulawo ate yandibulawo naye nagenda ng'ayogera bingi. Is it because we love so much? Is it because we are stupid or we trust a lot? Is it because we are not supposed to be loved? Tell me. I hate people. I hate people. I hate people.